munnange hazi kitunzi ate ne nkusaba tutambulire eddala wamu ne musawo eno ey'okubiri osobole okuba nga bingi byonnyonnyoka. Twegattiddwako mukyala Nakabugo okuva mu Capital Markets agenda kuba akulamusaako akweyanjulire ate atubuulire bo ng'aba Capital Markets Authority bakola ki, obuvunaanyizibwa bwabwe buli ki, era gwe munnayuganda obasuubiramu buweereza ki. Mukyala Nakabugo tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa obbasanga. Ova mu Capital Markets Authority. Sooka obalamuseeko ate obeeyanjulire. Abatulaba mwenna abali eyo tubalamusizza era bebaza okujja ku mukutu okuwuliriza Capital Markets Authority biki byekola. Capital Markets Authority kitongole kya government ya Uganda era nga tuli wansi wa Ministry ya Finance, Economic Development ne Planning. Kakati ekitongole kya Capital Markets Authority be bavunaanyizibwa okuba bakalabalaba b'akatale k'ensimbi mu Uganda. Era nga tulina ebitongole bye tuwa license okusiga ensimbi z'Abannayuganda. Era nga tulaba nti ensimbi z'Abannayuganda tebazibulankanya era nga bazikozesa bulungi osobola okufunamu ng'Omunnayuganda. Beeyanjulire erinnya, ekitongole mw'ova n'obuvunaanyizibwa bw'olinayo tutandikiraawo. Erinnya nze Nakabugo Amani era nva mu kitongole ekya Capital Markets Authority. Mu kitongole kya Capital Markets Authority nkola nga Executive Assistant wa CEO. Tusanyusa okulaba. Capital Markets kye kibo for starters bw'okyogera munnayuganda ategeere ki? Wenjogera Capital Markets mu ngeri etali nkalubo nnyo. Capital Markets katale nga woolaba akatale ak'Ennakasero oba ak'Ennakawa konna akatale k'ogendamu nti waliyo nnyaanya waliyo butungulu, naye Capital Markets ke katale akaleeta omuntu yeetaaga ensimbi ajja katale kano ate ne wabaayo n'alina ensimbi ng'ayagala okuziwa ono asobole okubaamu kyakola afunemu era amuddize. Mu bufunze katale ka capital. Katale ka capital. Gwe ayagala okufuna capital ogenda mu katale ako. Naawe alina capital omungi gw'oyagala okubaako bw'owa bamukusigire osobole okufuna amagoba era ke katale mw'ogenda. Capital Markets. Yes. Mulimu ki? Mu markets ezo mulimu ki? Mu markets ezo mulimu products nga 3 oba kale 4. Mu Uganda kati mulimu product ey'emigabo ze bayita shares mu luzungu. Emigabo egyo kati ku katale ako tulinako company ezeewandiisa ezaagala okutunda emigabo ba shares eri bannayuganda. So bannayuganda woba olina akasenteko ng'oyagala oterekere abaana bo kiba kirungi n'ogula emigabo mu kampuni zino. Kuba kampuni zino buli wezikola amagoba babaayo akasente ke bakuddiza gwe ng'eyali aguze emigabo. So w'ofuna akasente ako oba otegekera obukadde bwo okitegedde. So gyegyo emigabo. Product ey'okubiri government bonds oba corporate bonds. So government oba company ejja negamba twetaaga ku nsimbi. Jjukira katale k'ensimbi abalina baleeta abeetaaga nabo ne bajja ne bawaanyisa ne bakola wamu. So government ejja negamba tulina project nga okuzimba amasomero, okuzimba amalwaliro, okuzimba enguudo, naye sente ze tulina tezitumala. Kakati naawe ng'omuntu ng'ogamba nze ninayo akasente kange sijja keetaaga mu myaka nga 2. Zifatulo sinafuna kyazikolamu. Okitegedde ekintu ekyo. Nja zeetaaga mu myaka nga 2 okuva kati. Oba nzeetaagira baana bange. Omanyi Bayibuli etugamba nti omuzadde omulungi alekera abaana b'abaana be ebintu abakolerera. So kaakati ng'oziwa gavumenti ng'ekola ki? Ng'ezimba enguudo. Naye buli myezi 6 gavumenti ng'ebaayo keekuwadde sente zo ziba zikola ku magoba. Buli myezi 6 nga bakuwaayo. Naye principle eri gye wateekayo esigala ekyaliyo paka ng'emyaka gya 2 gikoze eki giweze era nazo ne bazikola ki? Ne bazikuddiza. So zezo government bonds. Waliyo n'ez'emyaka emitono. Corporate bonds. Kyawukana ku kya gavumenti? Yennyabo kubanga corporate bonds kati ekyo kiba kitongole kye kijja ne kigamba
nze ng'ekitongole mpulira njagala kuzimba essomero katugambe ekitongole nga Kingdom njagala kuzimba essomero naye akasente ke nina tekammala ng'agendako mu katale ng'afunayo corporate bond naye eba yakusasula so basiga nsimbi ne bakuwa ssente abazirina n'ozimba essomero lyo abaana ne bajja ne basoma n'ofuna amagoba n'oba ng'osasula eyakuwadde okomyawo amagoba mpola neziri ze weewola nazo n'oziza oluvannyuma lw'ebbanga yennyabo mu mpolampola mu ngeri etakumenya ng'akoze ng'atute bonde eyo kuba ate eyawukanako ku looni bonde eba mpanvuko ku looni product kyendala eriyo mu katale ako product ekyasinze okukwata bannayuganda omubabiro ye product ya unit trusts oba collective investment scheme wano product eno etandika okusingira ddala ku kasente koyinza okulowooza akatono waliyo company kati zetuwa license ezitwala n'emitwalo 2 nga zoyinza otandikirako okuba musiga nsimbi ng'osize ebirijjo ng'osize egi kaakati bakwata maybe noleeta emitwalo 2 gyo nange nendeeta 2 gyange n'omulala n'aleeta 2 ffenna ezaffe bazikwata wamu kati 2 gyo n'egyange baba bakwata essente mpitirivu ne bazikwata ne bagenda ne bazitusigira mu bintu nga bonds corporate bonds oba government bonds bo we balaba nti wajja kukola ssente we bakuteera ssente zo kati gwe maybe todda mu kulaba waawa n'akola business kyeneekola business kyenendeetera amagoba beera bubeezi na kasenteko kawe unit trust manager ye akole ogw'okunoonya wa ssente zo we zinaazaalirawo amagoba oleme kutekinga risks kubanga okola losses zokka mu bbanga eritali ggere oba mu bbanga eggere katumale okukola ku ssente tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri ebyokwebuuza bingi nnyo ku capital markets zino omukyala akyaliwo mukyawulira ensonga ya capital markets obadde okimanyiiko wakiwulirako wakitegeerako oba nawe gw'omu kubaganyuddwamu mu nkola eno tukyalina omukyala akyatunnyonnyola okuva mu Capital Markets Authority tulabe bizinensi eno efuna etya era yeetaaza okugyegattako olina kutandikirawa na biki by'otasaanidde kubuusa maaso awe tugendedde mu kuwummulamu nga nina ekinsiiwa kye njagala okumanya omuntu ayagala okwegatta ku bizinensi eno aba alina kutandikirawa omuntu ayagala okwettanira capital markets ayina kutandikira ku kutegeera okutegeera capital markets kyeki era omuntu yenna waddembe okujja ku ofiisi zaffe n'atugamba bannaye kino ekintu sikitegeera era naalyagadde okitegeera tulina n'omukutu ku internet najja n'amanya era ne leero ntambudde na buno bu brochure nabwo nga busobola okutangaaza ku nsonga naye nga woba owulira tonnakitegeera waba otandikira kwe ku Capital Markets Authority offices zaffe ziri ku kizimbe kya government kye bayita Uganda Business Facilitation Center kiri Kololo ku plot 1 Baskerville Avenue ku mutendera gwa 8th floor ku kizimbe ekyo wosanga Capital Markets Authority omwaliro ogw'omunaana we wali Capital Markets Authority business eri mu kusoomoozebwa ki okusoomoozebwa kwe tusanga nga capital markets okusinga obunene nti abantu bagenda ne bettanira ebintu bino nga tebabitegedde n'akyamuka bamubaliddemu n'abamubba n'ayanguwa okulabika nti alina ku ssente zayagala okubaako waziteeka so n'ababbi balina eggwiiso ne bamulaba nti ono alabika alina ssente ne bayingirawo ne bamulimbalimba ne beefuula nti balina ekintu ekirabikanga Capital Markets Authority ate ne bamulyako ensimbi ze simanyi oba mwali muwuliddeko Capital Chicken so omuntu nga yali awulidde Capital Chicken baali beegwanyiza baali beefuula kye batali era abantu bangi ne bateekamu ssente zaabwe era ne bazifiirwa so kaakati okusoomoozebwa kwe tusanga nti bannayuganda oluusi tetwagala nnyo bintu birwawo twagala ebintu ebyamangu ne tutafaayo kutegeera kiki kye twettanira n'ekirala twagala okufuna ennyo capital markets yeetaaga obugumiikiriza era nga we nakunyonyodde nti products ezimu zitwala emyaka
woba oyagala okufuniramu ddala era ne kampuni ng'omwana atwala emyaka ng'akula asooka n'ayavula n'atambula n'alyoka adduka naye ffe twagala w'osiga ensimbi zo leero otandika okukolerawo ki amagoba si bwe bityo we bikola so olina okuba n'obugumiikiriza so ekisookera ddala tegeera kiki kyokola kikyogendamu ekyokubiri bamugumiikiriza teekayo era tandika na katono woba ekintu tokikakasa bulungi tandika n'akasenteko katono n'emitwalo 2 otandika n'emitwalo 10 otandika mu unit trust wotandika empola n'ogenda nga weefumitiriza nga bw'oyiga gigenda okwera emyaka 10 nga tokyali muntu y'omu nga wewatandika so bwebwo obuntuntu obutonotono obutusomooza okwekennenyezebwa nga tonnaba kujoyininga kampani zino zemuwa license mutunuulira biki kampuni zino zetuwa license kisinziira license ki kampuni gyeyagala abamu baagala license ey'okuba unit trust manager abalala baagala license okuwa amagezi investment advisor okuwa amagezi bamusiga nsimbi nti wategedde mu Uganda ebintu bya agriculture birimu engeri gye bifuna so n'okuwaaga amagezi nakyo tukiweera license so tokkiriza muntu yenna kujja kuwa magezi mu ngeri ya kusiga nsimbi zo nga talina license kuba neyo license tugigaba tugaba tutunuulira kampuni ezigenda ku katale okutunza abannayuganda emigabo ensimbi z'abannayuganda yes okusiga ensimbi z'abannayuganda naye n'okuzitwala n'okulistinga ku stock exchange okutunda emigabo eri bannayuganda n'ezo kampuni tuzitunuulira ne tukola kye bayita initial public offer nti woosoose okujja eri bannayuganda basaba ensimbi zaabwe tuzitunuulira ne tulaba structure yaabwe management ekola etya emirimu gyabwe bagikola batya ye emirimu gye bakola mitongovu mu Uganda bagikkiriza oba giri illegal ebyo byonna tubitunuulira ne tumanya nti ani nannyini kampuni eno munnayuganda kuba lwaki omuntu atali munnayuganda ayagala okukozesa ensimbi z'abannayuganda kampuni eno byekola bannayuganda baganyulwamu batya bakula emirimu baani be bawadde emirimu mu kampuni eno bannayuganda oba bagwira kwegamba tugezaako okulaba nti nga munnayuganda owa bulijjo aganyulwa mu operations za kampuni zino era nga ajja funamu era ajja kkula ennyabo ayagala okwegatta ku nkola eyo yeesula bukolokolo n'ajja ku ofiisi n'asooka amanya kubanga wagambye nabo butale nga bwe tulaba nakasero nti njagala obumonde njagala ennyaanya neesudde ngenzeeyo munnayuganda ye agenda wa amagezi agafunye abitegedde atandikirawo amagezi agafunye ayagala kutandika kasente kakalina abasangewa atusange Kololo kampuni zino kampuni zetutongoza ziri published ku website era ne kagundi kano kenstudde oziraba wano kano kagamba approved farms balina license approved farms with Capital Markets Authority Uganda kati kano ka July 2025 naye bano abasinga so kuliko unit trust managers eziri collective investment schemes enkugambye baba no bonna kwebali ba stock broker bano be bakuyamba ogula emigabo ba broker tebabba abantu abo ne bababuzaabuza anti baba no betu licensing abatagenda kubba tomala gagenda wa broker ate ba broker bettaka sibe ba stock so ekyo nakyo ino kyefumiitiriza baabano nabo weebali ba custodian bano be batereka ssente za unit trust kati ba unit trust manager be nagambye tebatereka ssente zo ekyo nakyo tukiteekawo okulaba nti kampuni weeba eggaddewo so nno wakimbuuzizza nti kampuni weeba eggaddewo Mary osigala ssente zo okyasobola okuzifuna yennyabo so kaakati waliwo ne ba investment advisor nabo mbadde mbakugambye nabo tubawa license nabo baabano bonna weebali waliwo ba securities depository abo nabo bakola emirimu gye tumanyi obulungi ku Capital Markets Authority so tubawa license be bakola kyabo ba securities depository bano bakuyamba okwewandiisa kiringa wonooba ogenda mu banka olina okusooka okwewandiisa ne bamanya Mary abeerawa
mama we yani national ID kwe kugula account eyo SCD account yekukkiriza okubeera ku katale k'ensimbi ogula emigabo n'okugitunda woba ogambye kino nkivuddemu manyi nagamba myaka 2 naye kati wendi mpulira akasente kankeetaaze osobola okukajjayo bulungi osobola okukajjayo bulungi era ne bakajja ku SCD account yo ne bakazza ku account number yo sente zo n'ozifuna abo be banyambako ba security central depository Uganda Securities Exchange ne Altex East Africa bali babiri bokka kati mu Uganda so kwegamba ne baddiira byonna kwegamba tugezezzaako okusomesa bannayuganda ekikulu kusooka kubitegeera nakutegeera nkola yabyo ani avunaanyizibwa ku ki era nze bwetaavu bwange buli ki butereevu bwe mba nteeka akasente kano mu kampuni ani asalawo ku magoba ki percentage gye nnina okufuna mmwe ng'aba authority kampuni sekinnoomu oba waliwo standard gun interest kampuni yesalawo interest jejja okuwa kyobulabanga kampuni ziba nnyingi buli omu agamba nze nja kuwa 11%, nze nja kuwa 14, nze nja kuwa 10 oba 9 omwaka. Kati naawe Mary ne weesalirawo nti nze njagala ono wa 14 sijja genda n'ono wa 10. Temuli mu kampuni zifootola mwene okuyingiramu kwammwe ne kwetaagisa era oluusi wabaawo ababikola ne tuyingiramu ensonga ezo ne tuzigonjoola bulungi ennyo ne Mary n'atategeera nti wabaddewo obutakkaanya naye nga kampuni kyeba ekusuubizza kyeba erina okukuwa era omwaka we guggwa tubasuubira okubayita mwenna ng'abalina ssente zammwe abazitereka mu kampuni eyo ne babannyonnyola nti omwaka guno kampuni weeti weekoze era amagoba gafaanana weegati era naawe percentage tugenda kuwa west naawe buba buvunaanyizibwa bwo okebera statement yo gye bakuwa buli mwezi n'olaba nti mu butuufu interest yo gifunye amagoba ago gafunye era ne ku account yo sente zituuse. Lwaki Munnayuganda yandyettanidde enkola eno? Birungi ki ebigirimu? Mu kulaba okwange kuba nange ndi Munnayuganda ate ndi muzadde ndabira ddala nga Munnayuganda yalyettanidde naddala enkola eya unit trust oba collective investment scheme kubanga nze engeri gye njiganyiddwamu nange nalyagadde abantu abalala abali abatulaba bafunemu nkwata akasente kange aka school fees mukama wabanyambye nga kazze nga sawa za fees tezinnatuuka nenkateeka ku unit trust ne kabeerayo ne kabayo emyezi ebiri mba nkafunako amagoba ate nga sirina bizinesi endala gye nkola kuba nina omulimu nina okuba ku mulimu kaakati bizinesi endala sisobola gikola naye nga nsobola okufunayo akasente akatono. Kitegeeza ekimu ku birungi byayo ate nga wenzaagadde wenzifunira kimu ku birungi byayo nti ne buba totaddeemu budde n'amaanyi osigala gwe eri oli mukola ssente butereevu so kyekyo ekimu kyenjagadde bannayuganda bategeere era bettanire. Birungi ki ebirala ng'ogyeko ekyo? Ebirungi ebirala nti omusolo ku unit trust tukyalina omukisa bannayuganda nti ku unit trust tebakyaginga musolo naye unit trust manager abaako ne ka 1% kakukyajinga ke bayita management fee naye nga tekuli musolo sente zo nga woziteekayo wozijjayo okuggyako ako ku ka 1%. So kaakati eyo enkola nze kyenva ngirecommendinga kuba nange kennyini njettanidde era ngifunyeemu bino ebintu tekigasa kukyekuumira nga kyama buli omu yali ettanidde era n'afunamu. Njagala atulaba afune ekifaananyi yeetaaga okumusiigira ekifaananyi ku magoba tugereze ku kakadde amagoba agatandikirwako omwezi olwoza gali mu ssente nga mmeka? Nga mutwalo gumu gw'otakoleredde mu kakadde guba munene? Kunze munene naye ekyo kyenagambye nti bannayuganda twagala ebifuna ekiralu oyagala oteekeyo akakadde ofune akakadde kamu n'ekitundu nedda anti naye si bwe bityo ebikola. Jjukira ne unit trust manager nakunnyonnyodde dda nti bizinesi z'akola nazo zireeta amagoba mpola mpola si ku sipiidi
naye kati mbulira Mary wali agadde akakadde ko kakwate ogenda ogule stooko mu kikuubo omuteeke mu kaduuka stooka gwewo nga n'omutwalo togukoze nga tene stooka aweddemu kisoboka ng'abantu bafunye ku bbanja anti oli ku kyalo beewoze ofuna olutabo lw'amabanja mpandiika akatabo kajjudde sente oziraba mweziri mu bantu naye teziri mu nsawo yo omutwalo ogundi mu nsawo gusinga 3 egiri mu bantu okitegedde so kati nze kwe kulaba okwange naye ate nkitegeera nti waliwo bannayuganda ate abalala baagala kukola bula baagala bagula ettaka balirabeko naye ate nze siwe nti wendi abaana bakyasoma neetaaga fiizi ogwo omutwalo gugula peeni n'ebitabo okiraba ekintu ekyo so omutwalo omwezi mu kakadde kange omutwalo omulala katugambe fiizi nzifunye Desemba fiizi nja zisasula nga February emyezi gyange 3 sijja mitwalo 3 mu mwaka gye mitwalo 12 butereefu bannange nga giba gikalubamu tewayogedde kituufu twagala nnyo okufuna amangu twagala enjawulo ya saving ne investment njawulo eriwo saving okwata akasenteko koba okoze katugambe buli mwaka n'okakwata n'okateeka ku account ne katuulayo oba kakoze amagoba oba tekakoze weekali okalabako okeesiga nti ddala weekali eyo ye saving nti bw'oba ofunye obuzibu obanga olina ekyetaagisa misinde okwata ka saving ko n'okakozesa awo nga tekakyali ka saving kakoze eki kaweddewo investment ku mukono omulala okwata akasente kaako n'okawa omugezi akusingako n'akakusigira ne kazaala sente n'akasiga n'akola kyakola ne kazaala sente endala eyo ye investment yenjawulo eriwo ku saving ne investment oba omanyi ojja funamu saving just otereka buteresi kiriwo ekiri better of course ani atayagala funa investment eri better investment eri better kwata sente zo lwaki osula ne sente zo wansi wa ppiro lwaki otambula ne sente zo mu sokisi omubbi wakugwako ozinvestinze ani agenda ozisanga gy'ozitadde teri ajja zisanga ate zizaala akadde katambula mu bufunze twagala okutunuulira kika kya bizinesi ki bika bya bizinesi ki kampani zemuwa olukusa oba licenses zezisigamu ensimbi bw'oba otunuulidde ezandibadde ennungi ne mugamba nti okusinziira ku bizinesi bweti ne bweti ekolebwa kampani bweti katugiwe license kaakati ekyomukisa omulungi buli kampuni gye tuwa license esobola okukola sente so tewali nti oba eno kampuni esinga eno zonna zikola amagoba ga njawulo ate buli omu alina ensonga ze so kiri eri ggwe nga musigansimbi ogenda ne weefumitiriza n'ogamba ono agambye biki byakola ono agambye biki byakola naye ng'ebimu ku bye bakola abamu bagula government bonds ezo ze nagambye nti naawe osobola ozeegulira naye lwaki ntawaana okugula government bonds nga waliwo asobola ozingulira ate nga tagenda gula butono kuba ayina eza Mary ayina ezange sente nnyingi kazifuuse nnyingi so ne waayogera bajja muwuliriza gwe Mary owakatono bayinza obutakuwuliriza naye nabo bagula government bonds ne bagula treasury bills ne bagula abalala ne bazimba katugambe ne bainvestinga muzungu kye yayise real estate ne bazimba amayumba ne bafuna abantu abanaagabeeramu abantu ne basasula nze kaakati bizinesi bwe mmanya nti investor ono asobola okundowooleza ate tebakoma na ku byawano byokka bagenda ne mu nsi z'ebweru ezikulaakulanye okutusingako nayo ne bagulayo emigabo ne bagulayo emigabo nga bamanyi nti sente zijja kukola ki kuba yo bizinesi eno baba bazirabye we zitambula balina obudde obumonitoringa ku mutimbagano ne bamanya nti eno kampuni mu America nungi okugulamu emigabo kuba tujja funamu weetuti kakati gwe Mary woba oli ku mulimu gwo nga tolina budde obwo bwefumiitiriza kampuni ki mu America kampuni ki mu London ekola obudde tobulina bo babulina n'abantu ababikola babalina babasasula nga gwegwa omulimu gwe gwokka so n'amanya nti sente z'abantu bange wenziteeka wano mu mwezi gumu 2-3
zijja kuba zizadde weziti. Mu nsi ya business tumanyi titeeka mulina okubaamu losses. Yenna. Singa kampani ekola loss baani abagisasulira? Kampani nga yo oba naffe abayinamu akasente kaffe? Kubanze banateekayo okufuna magoba. Kituufu. Ebyokuŋŋamba nti ate ku luno tetwakoze bulungi. Ani aba alina okusafalinga loss eyo? Ekyo ekibuuzo kirungi nnyo ate nga kikola bulungi mu nkola y'emigabo oba shares. Era kyetuvudde tugamba nti okwefumitiriza ki ky'ogenda okuyingira kikuyamba nnyo obutakola ki obutaba na buzibu. Kaakati mu shares ezo nga bwenze kunnyonnyodde nti ogula shares mu kampuni. Maze okugula emigabo egyo kampuni ekoze omwaka guno ekoze profit obanga wetwagikkiriza nti yegenda bannayuganda bagule shares ebadde ekola profit myaka 10 naye era nga womanyi business naye kaba kaduuka ako oluusi okola ki okola loss. Ebyo byonna tubikugamba kati gwe nga shareholder oba oyina okugabana either mu profit oba mu loss era ekyo ogenda okiyingiramu ng'okimanyi bulungi. Kampuni bw'ekola amagoba mugabane bulungi nnyo bw'eba ekoze loosi era nayo mugigabana sibula abatulaba bannaye abatulaba njagala okubeeyanza nnyo okujja okutulabako leero n'okuwuliriza biki Capital Markets Authority byekola. Buno bu brochures ngenda buleka wano ku Kingdom TV nti woba weetaaze okweyongera okutegeera ku bye tubadde twogerako leero osobola okutuukirira abali wano ku reception n'olonda kanaaka brochure kaliko ennamba yaffe kaliko endagiriro wawe tusangibwa kalika amasimu byonna biri kuno. Farms ze tulicensinga kwegamba ne weewala okuyingira ekintu nga tokitegedde bulungi. So kale tukweyanziza webala akadde tweyanza ne information ebadde ya mugaso nnyo. Kansuubira ali ku KTV abadde agoberera oyina kyofunyeemu bw'oba oyagala okweyunga ku business ekikula kino aw'okutandikira kati otegeddewo neeyanza be twatandise nabo okuva